Ye muludde nawulidde mbumbu ate yabbirubbe simanyi naye nalo lwayiseewo olulima lwe bayita ticha olwa gundi waikibenda ne Fik kati waliwo olwa ono ebbango twaliwani karikimani okusiiba ne gundi mu stress nsiba olwo baaba ate kikolanga kankuba ejjinja kakati gulunedi alina kayimba kakuba ennyo simanyi ani alina embuzi muwente nako kake kati waliwo akayimba ka Fireboy kakubye okuva eri ekkololo mpaka mama afusa bakayita bandana tolinawo okwatana kuba ndi mudindana Angela ogundi oyo gundi nansanana lwa gundi lwa green daddy abaana batuvuga speed zimu ku nnyimba ezigenda okufuga booking ya Christmas mbadde nogenda Simon mbadde ngenda kubuuza mu countdown ogenda tuwani ku namba ebu muganda wange sofa zakaya akyakola bulungi waliwo akayimba ka girlfriend kakolera ddala bulungi with that dance nagamba nambwayo you don't have big nyash don't try that akayimba kagundi ka girlfriend toka trying okamanya akakobuzina ako girlfriend kakolera ddala Saimo ebintu byokugereza ku bantu ebikula byabwe tebinyuma angambye you don't have big nyash don't try that girlfriend dance omuntu okugamba ebyaddala tebinyuma gwambuziza obuyimba obukola anti nekugamba nekugamba waliwo akayimba ke bayita batya akayimba kagundi koyo ani Nina Rose ne gundi pinkwi yagundi yakomawo bbaawe yakusasula Daddy Andre agenda Bungereza naye tomubuusa kweyapotera ate kati obuusiza enewe ku Podium ate anaayitawa ate kati awo oba omubuusiza yamanyi yonna aitinale twamaze ogifuna buli kimu omusonyi wanga enondongo oli blood enondongo era bapromota bali ebungereza bwemuba temumaze kiriyalinga Andre mwemulabye agakatonda mugulu ekirungi obagambidde wano kuwavuga ya Podium tolekawo embeera ya Zaina kugundi ku Jose promota yenna ali mu Andre sooka otereze alimu bakyali bange naye nze siina kyakola ekirungi obagambidde wano oba Jose Joblinks gwali mu Andre sooka olabe Simon tetwagala tetuddemu ate lebulebu ng'ebya Zaina nani ne Kamiliyoni we byali ndi gyonna ku lukugendedde ku TV mugakatonda mugulu Andre ogenda kikola olwakutwalizaamu otambudde bubi era nkuseebona bakedde kumakya okugenda okukola tuli mu nteekateeka za kuza myaka nkaaga ebyamefuga era onakwayo ku Uganda Museum wali eri pulezidenti abaddeyo onaku eyo enkya Makerere abasomerako Makerere nga wayita Makerere University 100 years celebration zankya then ate independence ya Sunday nga mwenda so zenteekateeka zigenda mu maaso naye nga ne president onako olwaleero avudde n'agamba nti ensonga ya Jeno kati omujjuvu gyeyogeddeko Jeno Muhoozi n'agamba nti tekyabadde kirungi naye n'agamba gundi mbaka bwagambye nti ensobi emu ate tejjawo birungi muntu byakoze so n'agamba nti okumuwa omupromoting ekya Jeno kyali kitegeeza nti alina bingi byakoledde eggwanga lino etwetaaga anti abantu baffe ekibi kimu kisobola okutta ebirungi byonna byokoze bakyusizaamu ku luno kibi ekimu tetigenda kutta biri ebirungi mu bufunza ate beebuuza lwaki yamupromotinze ate nga yakoze biri eri agambye nti ensobi emu teyonoona ate ebintu ebingi oli byakoze ebirungi so Jeno yakantukokano ate lwaki okaleesi wano wire bwatyo Simon lese eddogo lyo wano so mu mbeera eyo tukyagenda mu maaso n'okuyozayoza Jeno Muhoozi Kayine Lugaba manyi wayingidde mu bivvulu buli woyingira ebivvulu okumekerera eyo mukulu Balamu tunamanya nteekateeka ziyimiridde zitya eza pati Kampala Road gyatandise dda omukulu yatugambye tugenda kusiba Kampala Road tujaguze mukulu Balamu Balamu era yali mu nteekateeka abantu batubuuza pati eruddawo eya Jeno mukulu Balamu tulindiridde tuwa enteekateeka mu bujjuvu
era nga tujjako tuzibawo buli intaano bwatandise dde obubaga si kyanfuuka jeno ssebo si kyangu infact mukwano gwange jeno tabani amin papa di papa alina ekirowoozo kyayagala okuleeta ku ame kanso muzeeyi yori kaguta Museveni akoledde eggwanga lina ebintu bingi bamugye ku kya jeno bamutuzike ku kya field marshal yandaze ekyambalo field marshal kye bambala nangamba kati muzeeyi we tumujja kulina eddaala kino ekiba ki ceremony ogundi ye yabalina kwambala field marshal yori kaguta Museveni kyayagala okumuteeka era mu mbeera bwetyo abapromota bazzeemu okunyiga amapeesa bazeeyo wa Geberal Saleh batandise okuddamu okumuyiiya munaye embeera embeera etandise okubeera ng'ekola ki lumbuye era bamusuubizza tugenda kukwatira lumbuye tumukuleetere ne lwaki buli kiseera basookayo bano abato sookasirika bano abato ne bakusukamu okumanya muzeeyi Museveni otufuze n'okugula abantu obwongo n'obayigiriza engeri yonna y'okunyigamu amapeesa bakutte kye bakoze bakutte enkota z'amatooke embuzi enkoko kugenda kulisayo jeno mu kumubika naye okuvaayo ate nga transport gwaba wadde asingibalese gundi bamulayeko bano ng'akola andi omanye enaku z'amaze ate ng'ali mu holiday andi ayinza n'okwegoba Geberal Saleh bale kuba omuwulize njagala osooka ondabire bafande bonna bonna bali kukota gadi ekapeeka musajja mukulu afande deo mugambe nti muganda nange ku Podium mwagala nnyo ku Podium afande birungi ando mulaba atali afande birungi alaba promota tamale abato bapromota abato banyiza amapeesa Simon sikulaba waawo ate zinawe mbeera Judy nze kakati ebintu byedisikasinga binene bano balaba bano nga bakoze screening entuufu mulimu n'abataloota nkoti baliteeka ebivulu naye bagenze nga bato endongozibu abatimba ebipande abagiranga bakuba amasimu ti tusooka nga 28 situsooka gundi omanyi okolenakuba amasimu kulenkulaga esimu endongo wenyumira obeera kubukedde famu embotikisi tulina kanyumiro bakayita mpulidde kamenya kabyabufuzi kwogera ku nsonga ezigenda mu ggwanga Uganda promota tamale n'akuba oyinza obagamba olunaku lwolwaliro olunaku lwabasomesa mu nsi yonna yonna olunaku lwabasomesa luli wafe okuserebuletingibwa alo Simon mukibuga anti nnaku z'omwezi 14 tuli mu kabisi kandagala wetuvaawo tugende wagulire gundi okuddayo ku mulamwa naye amaze dde okuyisaawo kitegeeza abaki promota sooka obatuwe si byangu nyiga amapeesa kwennyini abaana mubaleke wano mama afisi wa tiimu David Lutalo biki kale Geberal Saleh alabika bulungi kati balumbu yagenda tugamba ki yasirikamu yabagamba lumbuye muleke andi atalese bwe yaguze nekyeyini empya nesaati n'engatto abatamanyi ande yono wokusatu wuuli wali omwana twali ku ssimu ande n'akavirino yakasaze osaaga n'okusaaga gwe akavalina wiiki nga 3 kati mwogera bubi bambi mu matooke ge baguze kale bebo bapromota kati tunaba tuli awo nga n'abalala bakoze eki beyunzeeyo kasita bagula endongo leka nkubuulire bajjo tasobola kumulaba yeeyo ng'ekiduuda ky'egundi tekinnaggwa tosobola kulabayo ani yasini ng'endongo ya lutale ekyamuwuuba tosobola kulaba ketti ng'eyashidde ekyamuwuuba tosobola kulaba luba nga ki gundi 26 simanyi gundi ekyamuwuuba tosobola kulabayo Simon na muganda wange bukedde TV na mutima empuuba okitegedde kati bapromota bonna bonna bali serious tasobola jeno okubalabayo okitegedde bulungi naye nga twongera okwabuuza kwe tubagamba ensonga zino muganda waffe Senga Malusi Kawomera yanteekamu amagya Senga Malusi akugamba nti Simon abantu bonna bali ku Podium bagambe nti nalese ke bayita akatiggo sansolima Senga yangambye nti
abantu bamukubire ku 0782 muganda nge senga kwali Chima ky'omuzungu kyagala kukola kibannaye. Okay. Senga yagambye nti muganda nge ku Anet Plaza ku level ey'okubiri kwasangibwa alina ke bayita akatiggusa nsonga. Alina ne ka water syrup ako k'abakyala omukyala wenna olina okuba ng'olinga watermelon okeetaagira ddala mukwano ate okwo kwennyini nakugatirako ka chocolate skin. Oh my goodness olina okubeera ng'olayika bulungi. 8505 oba ku 07 muganda nge mukaga 070 meka nga weri ku screen yaffe osobola okubanga omufuna. Andrew tukubuzako Andrew ku levels ogamba otya bali kubanga kuli control room yaliye olani wange. Ngenda kukolako omukolo musonyu we abaana b'enkazi tomazinga ono yejeno tomazinga ono yejeno bana bo mu lugwanga lumbiye kukunoonya okubika bamu ebyo ebyokunoonyaganya jeno abantu bakolere kyabakwogerako bane muwulire jeno kyayogera jeno mubasonyu we ani ande tewekweka nnyo tuli bakozi banno owange nga temwatuhita ku mukolo manyi buli mukolo ogubeera emukono mba nkusuubirako ogwa Muzzanganda yakoze omulala Meta saba bendo yakoze omulala omugagga we mukono saba bendo omuzanyisa ate oli yediza gundi yani ati oyo saba bendo mukwano gw'omugenzi yebyanguyiza mukwano gw'omugenzi yatite yebyanguyiza yababuuzizza bonna kuliko ali under 18 beesalirawo bakulu kiba kitegeeza nti ensonga bakkiriziganyiza ku nsonga kati essomero eryo bayita Muzza lyamuwadde kitegedde gwetwogerako Evelyn kati esaazi bamuyita Evelyn Muzzanganda omugenzi yali ani sebo Judy obiraba bino byetwewaana nti banenze mukyala wange alina emikisa bannayo oleetera abasajja bali okugenda ku mukyalawo nga balaba nti Simon yali bwati ne bwati akola bwati kakati bwali bwati bisima bagenda ku kikakati gwe oyinza okugamba bannaye nti kino kiri bwekiti naye ng'agamba wa omukyala yoyo yali omanyi omugenzi Alex Benjamin Kigongo yali Sekiboobo mu kufa omanyi abantu bajja benjawulo so omukyala oyo yajja nga yomu ku bannamwandu era nga alinamu omwana naye nga Sekiboobo yali mukwano gwa Muzzanganda nnyo era okufuuka saaba bendo abaami b'amasaza kati balina abagagga mu bitundu bye bafrontinganga ne bagamba nti mmengo tujja kukola nabo tutegeere kati kyaggwe mukyagwa omwana mwonna kati genda paka eri Bugerere yingira eno Buvuma yonna yonna nga yatwalayo saaba bendo kuŋŋanya toffaali kuŋŋanya toffaali so omukwano gwaliwo era nga bamukwano nnyo kati waafa munnaye namwandu nasalawo n'agamba nedda saaba bendo nakola ki nagamba kamweddize awatali si kibi mukulaba okwange waddamu bagamba nti ate naye okwange era si kibi amaka ago golabye gali eri kibangako yamuwadde ago yamuwadde amakaga mu mateeka waliwo kye bayita natural justice obuntu bulamu ate butya obuntu bulamu ate nga nfe w'omugenzi ali bagaya mugenzi agenda koma analeetera abantu okubalowozesa nti n'omugenzi we yali akyalimu ng'onaakwata mu luwombo lwe akasi ekirungi omugenzi yakomplaininga nga akyaliwo naye ndijo wali kivanga public ale complaininga nti omugenzi akomplaininze kukomugenzi afande si yona netandika okumuvuma singa omugenzi yali akomplaininze ayagala byabugagga byafande ayagala byabugagga byafande onalebo ne bamusengula n'omusengula singa omugenzi yali akomplaininze nga tannafa nti owaayi awo omukulu ono alina ankwata mu liiso twandigambye nti kale bambi ono mukwano gw'omuleke naye oli yafa mu busiraamu baba balina kumeka ng'akola ki ng'afuna omulabe basiraamu asi musiraamu naye tuli kati ono ye mugenzi nesebo okusinga okugenda ebweru era asigale ne Muzzanganda ono ye omukulu ale saaba endo golaba oyo amanyi engeri y'okulabirira abakyala si yekka era bona bona abakyala balina abantu abo bonna amanyi okulabirira abakyala bonna abakyala balina saagala babalanamba kale lwasa waffe twandibadde tumubaliramu eyo kilaasi
ye mukwano gwange Freeman ngasirise nnyo ejali Freeman mumbulizeeko waliwo abagagga bemanyi mu kibuga nga balina akasente basi omukolo gwagenze gutya okumwa essomero kitono nnyo ku bizimbe byalina nebyongagga byalina buli mukyala amugabireko akubona yaze n'emikisa engeri gy'oyingirawo buyingizi nakubeerawo essomero buli managing eriiryo kalina nti yiiyo ndijo nze mbuuza nti omukolo gwagenze gutya bagenze atandise kugamba ku nteekateeka z'oformalizing obufumbo yagenda n'akyala era kati ewaabwe wa Evelyn bamumanyi Omugagga Muzzanganda bamumanyi bulungi nnyo era ne saidi ya Muzzanganda Evelyn bamumanyi bulungi nga mukyalaani namenya akakyusizza ngekugambye kati Evelyn Muzzanganda biri gali agagundi aga Benjamin gasigadde eri Alex Benjamin Kigongo omugenzi mukama mumuze kati kabulira ayingiriramuwa so bebale bigenda maaso mayina we nabadde saize omukono ng'embozi ekuta akati eyo naye nga buli muntu alina nga buli muntu alina oludda omwami ono amaze ebbanga ki ng'afudde ono omugenzi myaka gigana lugamu ebiri oba kati giweza ebiri so ebbanga lyeryo n'ekisinga obukulu bano bombi bakulu beesalirawo ndijo bakulu beesalirawo ate n'ekirala temututte ng'oli akyali mulamu kituufu ne bannamwandu beetaba kubudaabudibwa ayina ekyokubiri namwandu nga omulaba mukyala akyali muto kati gweyagala yeyombekere emboozi yavudde akati emukono sawa bene olaba oyo ne waliwo omukyala yasanyusa yagaa nti walaye nangabo bwange kuba nyumba yokka eyo ŋŋenda wangi golaba lwasa akola bukozi byakwambira bya miliyoni 3 ne Uganda yonna balina ziddiguli abaana ku university bonna bali mu kumunoonya bagamba gwe bamukubiddeko sayi mumpe namba nze siri mukwano gwa lwasa ate namba yo ojagaza kinga tuli mukwano ng'owamawulire omukulu Saababendobendo Omugagga Muzzanganda omu kubayimirizaawo mukono era tubenyumirizaamu nnyo kubanga Salongo Siraje bamuyisa ku mukolo awadde ate mukwano gwa Science mukwano nnyo gwa Science bulijjo mwali mwogera akayimba ka Salongo Siraje nga sikawutangako jambu tuli nali ku luyimba Rokimu n'akakuba nafa jambu wabula bayategeera ate naye abakyala banne mujja munonya mumubuuze tobamanyi bemmanyiiko bameka ndi bameka baba mumbulirako wano Podium tetugeya naye gyodi ebimu nayo laba tewali Moses kale katugende mukumbulamu watulaga nti kuwona yoyo kale katugende mukumbulamu mumbulire nga tuli off camera Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliriro gw'oku
Mirembe akugamba nti amaka we gaba gayuuka. Saimatolira baggulu akugamba wamma nti amaka go gayuuga mutuukirire omwana yabuze mutuukirire senga Mirembe omumbejja bannanga akugamba nti akulindiridde wali empereerwe kasita otuukawo omukwano gwange ogenda kubanga omulaba kuba ku ssimu ezolaba ku screen yaffe senga Mirembe owa Natural Herbal Products agenda kubanga akukwasaganya lwaki ate nabalowooza nti ntuufu omanyi oyina ekigambo kyewasala wano wallahi nagenza okulaba abantu abasinga bonna nga bamanyi kituufu ekyagundi nantume nantume naava nayo yankubira n'okugenda nagamba okuhoima roadi mba omwana we ogenda kubya omusajja omutima muganza nga lwaki nga lwaki yakwata n'amolini nantume mpenkoni eva ku motoka mpenkoni egiddako eriwo eyo emotoka eyo eriwo ya bbulu yaddayo mu kawundo yeri UBB ya bbulaka gye yaddayo molini nantume yali asenguse nga yadda mutundu yaddayo mu nnyumba y'ekitende kati gwe mbuulire Morini sibaddemu Morini yantuma wano tangaza ku nsonga ezo walayi ekiboozi kyatambula bambi Morini kyamuletedde okuvayo ng'akyalina nakawerayo kyayo nakaba nange si bituufu bye muwulira eyasinga byonona yagamba mbu nno lwaki mwambuusa nti pasita Bugembe yakola ki ate omwogedde buli kitugamba musimbo wa kuhoima road Bugembe ne Morini beddira kyekimu alishege nangamba nti bannaye kakati Simoni olumwagala kati beddira yazala mukyasi nalubega ekyokubiri pasita kyateffe tumumanyi nga yeddira ki pasita Morini bonna nga beddira ngabi pasita kyeyeddira ngabi pasita kyeyazala Morini natume nankakasa nti akyali wa Muganza twalagenda mujja wa Muganza obebi wa Muganza era ngamba nti gamba Simon ajja kubisa Muganza pressure era nsuubiza nti wali bavudde wa Muganza alitutegeeza mu butongole naye mazima Simon osala ekigambo omukazi nga yazadde namusika oli okukola ekintu saakiririgo mbaka tuli kitu kita saakiririgo katono nnyo ku bigambo ebizibu ne byonna Morini byayiseemu ng'ali wa Muganza tajja kuva wa Muganza tekisoboka kuba waliwo wali eri we byasitukira wali eri Simon alina ne byenyumiza owe naasa n'asitula ow'engatto n'asitula oli oweeri saidi zeeri ebuya eri ng'oyiseemu naye n'asitula Morini n'asooka n'abassa akasiisa ati n'asiriikirira bonna ne beereesinga ne baggwayo kati Morini yaliko walone Simon tuba mu mikolo bwetu wayita weeks bbiri Muganza n'agenda ewa ekigali bonna ne beereesinga abo bakuyita kuhinjira n'abikola neno yakava mu mukolo muganda wange ogwa momo Morini n'asirika bonna n'abassa anti yakuba oluyimba n'abagamba najja kufumba kiringa kimu Morini kwebaza omukyala ate namala natukira kayimba natugamba mwana muwala nyweza kambo omusajja tengesonga nyweza kambo n'omuyimba Morini abweyimbira kuba kyalimu Justin na mmere Morini nantume abaana balina figabo siti momo ogamba otya nakawere momo tulabire witini mugambe muganda ngo Podium tumwagala nnyo babebi be bonna naye lekera osala ekigambo olumu okisala nange n'entyamu kati okumanya wakisaze nekyowasaze ku kalungi namutuukiridde lwali lunjokya nemutuukirira yabyeganye neyeegaana n'alayira n'afiirawo nemugamba owaffe yennyini yakimutemyeko nanti kati mbu yaddayo era kati alivi Simon yaŋŋamba neŋŋava kubaagalana yagankwira omwami essaawa zino muleke kaluteekamu mukubire nangotegere ebyeka bituufu babaŋŋamba nekala weetuuse yaŋŋambye mbu jjukirako omuntu watandika okunyiramu abantu bagamba mbu ki naye nze nedda oli yakola omukolo buti yamalayo omwezi sanyuka naganda bagamba tajja kumalayo omwezi naye nze nava kubaagalana tugenda ku Miki
Nicky Wine, Sulu Bada High School. Oyo mukunganyize muganda wange abantu oyinza okera enjoka. Agenda atusuubizayo ekivulu. Kyekina bakisoosawo oba yategeka ddala. Naye Katonda muyambye alina kayimba guno mwaka. Ebikutte bite. Ne Levikson ako yagenda n'ayimba gundi wa Pastor Bujingo. Levikson yavuddeyo Canada. Bangambye nti eri kyagenze just kuyimba kwokka. Levikson. Mbona emikola gino okukolebwayo. E Canada. Ali US. Mu bino busibe yagenza kuyimba. Si byokka. Just yabadde yayishiya muganda wange. Nembola emikola gino okukolebwayo. Tuyambe Levikson tuweze kubifaananya ebyo. Ebyeno twabifuna ebyeno oluvannyuma. Naye mmwe abaana abo beeyagala ebyaddala. Ati sigogogo kagoka kuviira ddala kati lwaki wali towaŋŋambako? byali bya gundi kuba yamubba ku munne. Yamubba kwani? Omukulu omu ku bawuuma. Levikson gye yabba gundi. Bwe yabba kuba oyo yava ne ssente nyingi ebweru omukulu omu muwuuma n'ajja muganda wange nizera n'asooka alya kwezi. Ebintu y'abayimbi byasobedde. Ze simwogedde naye okumanya ebintu y'abayimbi bisibe. Okimanyi nti nno abayimbi gw'olowooza nti yeye ate si yeye. Gw'otasuubiramu nga yeye. Olwotegeera Winnie Nwaji gwe yali agamba my boyfriend. Wanuwaji. Okimanyi simulota nkota ayinza okuba yeye Wanuwaji. Kyokka era Wanuwaji Sekawere. Kwanza Wanuwaji mbadde mmanyi omanyi olw'omugagga gwe nali ndowooza nti oba yeye. Nze nali ndowooza oba omusajja bannanga afaanana atya. Aludde ng'ali ku gundi awo pembeni nga mayi guno yamwangula omutima. Waliwo ali eyatuwa TV n'egundi nga bagoba. N'olaba yagoba omugagga. Ayagala. Olw'omugagga wange yamugoba. Kati ninnyo. Toyogera mugagga wange. Omusaliza kumpe mmoja. Bino byebakola gundi Shiba. Simanyi ebyo Shiba n'akaaba. Kati Nwaji baali bamwekwasako n'akuba omugagga empi. Muga Katonda mukulu ne babodegaadi be. N'abakubiramu. Oyo omwana ze Nwaji waliwo yasika eri omugagga wange. N'amugamba nti nze siremwa. Editirabi. Editayingiranga. Editalemwa None yasika omugagga wange eri n'avuga siremwa. Omugagga n'ateekamu zonna. Yateekamu nga mmeka? Walayi Nwaji yagaana. Anti Nwaji yeetegeerera. Nwaji ne mukakasa si mukyala mwangu ate mukyala gwayagala kumumanya kakati yakuwa mugagga wange empi. Wallahi. Namuwa credit ne ngamba Nwaji tambulirawo. Kakati ono gwe yatumira boyfriend kuba yamwagala ku mutima naye atogambye Sekawere. Kati tugenda kikola tutya kuba ate naffe twagala kuzaala. Nanti oli gwe yazaddemu ate taasitula olutalo kuba Nwaji waffe tumusuubira omusajja nga taliiko kerere pipipi. Oli gwe yazaddemu talina makulu. Ono serebu. Ate serebu ku serebu. Naye DJ Mbojoze kamba DJ oyagala kuko ne mugundi ne ku mugundi wa gundi mu swimming pool omwo. Ate bawe DJ. My boyfriend DJ. Mu Kampala muno. Soko noma mikuwa. DJ na bayimbi bwe yali naye mu kuuga. Era ne kubyala we. Yali kuyadusa omukazi w'omuyimbi. Obulamu eno bubinyuma naddala nga basupasita nga Fik Wine akudde ku bantu bangi ne bavaayo okitegeera Edikenzo bamalo ne bavaayo kati sabaani okitegeera naffe tusobola ekikuba saala ate tulina saawa eno ebadde ejjaamu yaffe esooka kati tulina oluyimba olupya lwe twatadde baluyita beautiful twazze kuyimbira bannayuganda kutumanya ate nakubawa ddagala kuba music ddagala ebyaddala fwe tulina music twajja kuyimba sikukola ntalo sikuwakanya abaaliwo oba basinga mu gemu eno tewali asinga buli omu alina kyasinga munne kyolina kukola ekisinga obukulu kola kyolina kukola
lwaki tonzikiriza omutima gusikambula n'ogusikambula emmeme netabanguka n'ogitabangula. nange mbadde nzize kubeerawo ku album listening party yaabwe yaman kigenda kubeera kyakabi nnyo so muba interesting kyemanyi bakola kyabwe ne just kuba empoweringa kubanga tosobola kufaanana oli kubanga waliwo era abatusooka waliwo abaddawo n'abaliddawo so bonna buli omu akola kike balina kwekuuma babiri bintu bingi nnyo ebinsobola obbaawula ne bwe babeera nga basobola okwekuuma babiri then bajja kubeera ate bakabi nnyo n'okusingawo. Nyinza obakola ekivulu mu December ne bw'ataba December ale 2023 nga bakiyita guno omwaka ebikutte bite era nagwe nkusabira ebizibu by'olina Mukama akuyambe ebikutte bite kubanga nkimanyi nawe olina ebikusumbuwa. akayimba ako ke kaleetani Eddie Kenzo. Era Eddie Kenzo bambi omu bakumye omukwano gwabwe ani niko nesooka gaana ngalowooza ng'era azalazala wamuuko nefayina yakiza nagamba Eddie wampitako nakkiriza nesooka gaana yali akyaza Eddie Kenzo ondoza mu biseera bya covid akayasi kamuluma yasanga Kenzo alina emikufu egy'ebbeeyi n'agumu omukufu gumu nga gulimu meka nga gulimu miliyoni nga 15 agenda kutonde negola kati nogolaba oyo ragadi abaali wano ku Gondi Comedy Store agenda ebigambo bye byanyolanyola aga nti challenge ayingire ye nakalaba omwana oyo yachallenginga Ragadi omukulu yakuba Ragadi verse bakananga amugabidde omukuufu Ragadi gye bagondi teyadde backstage nakumusanga Ragadi yakumusawa Ragadi yakisawa gyagaba malanaji kusebe yegera kagaba yo dimanya je omukuufu yakumusawa yajikuwako yakajenta miliyoni ngeta Simon Viva yatuletedde World Cup Viva organic soka muganda ngogende ku access building obuuze nti Dr. Richard Senjobe yaliwa ajjanjabisa emmere yaffe ya butonde asobola okumukubira mukubire ku 0752 nkaaga 24 ayina akagundi akaffe akakola kemwanya kagundi kensujju ako kakola kufe abakyala buladi wange ngogenda mu nsonga z'olumizibwa enseke byonna Viva organic abikolako ayina kyakolako ze bayita primary and secondary infertilities Viva organic access building opposite hotel Sojovaro wasangibwa ayina akafa akabambi bwegendayo ka wake up mubuze doctor bangambye nti ku 0752 nkaaga 24 wake up wameka ogenda kubanga omukwasaganya Fik Fameika avuddeyo nayogera ku bayimbi banne okubeera smart then ekyala n'agamba n'abayimbi abagenda mu batunzi b'engoye ne bajjayo engoye ate ne batazizaayo oba ne batasasula ssente ekintu ekyo bakikomye bebekulu ekintu ekyo kyamutuukakokko omukyala yali amwambaza omukyala mukwano gwange ayagala kwesimbula luno kuba president bamuyita Joy Hills Mirembe after that incident era ndooza Brian White mbu y'omu ku baali besibye ku Brian White simanyi gye byakomera ku muwala we oli Joy Hills Mirembe is now in Germany yagala munasemba okuwulira nga yagala kukomawo kwesimbawo kuba president bebekulu zaali nyimba z'omuka abasinga tebakisobola so kyebakola bagenda mu ba designers abo ne bajjayo ku ngoye wena amayo ku ngato najja gonna olaba nga gaye asimudde nga noga nti gaye nga yambadde engatto naye nga yagiyazise wali eri oba yagipangisiza kati abamu tebazizaayo zibanyumira naganja zikuwa mu ssente badde mu kwereega gobuza gundi brands ngato byena abayimbi abo kati ono ne ame yagambye nti ebibye sente kagwirawo siri akujjaawo mwate yayambaza Fiki so abayimbi kyendowooza nti kirituwe oba tolina nga tolina osobola okukibanja mpola nezigwayo zikutemerayo omuntu kubanga oli bizinensi ye tovolayo kushona yeesiimye naye gundi omulaba General Majestic atuka ekiseera wamu n'abegobako ng'abakooye General Majestic ng'abakooye embeera eyo kale katusooka tufune Fiki ne basooka okuba nti no bakola bajjeerabira
Lwaki tewagirabira? I think kuba kwagala passion ekintu obanga okyagala oba okyagala kinsanyusa buli lwembeera nga abavubuka bangi nnyo ennaku zino ba inspirinze okuba nti no fashion bakikwasaganya n'okuyimba bakikwasaganya mu mbeera eno gwe kikuyisa kityanga gwe Fik Fameika omuyimbi kati atutumuse nnyo. It feels good because so wekanganga biba byangu ekintu obanga okyagala kikwanguyira. As an artist you have to look good. Abantu okuwagira endongo no kugamba ino okufaanana obulungi eri abawagizi bo. So fashion is key. Era buli muyimbi yenna oba celebrity yandibadde afaayo nnyo okubeera nga his or her fashion sense is on point. This is not the first time okugana ne Fik tuzo tukwana naye kuva bbanga ddene nnyo era muze olabajja agula kwa fashion finga nga fame fashion tugenda so deep okunoonya ekintu ekitrending ekiriko. Fik wadde omulaba wano alonze ebintu wano eno atagenda bisasula ate wakashimu azitowamuko azitowa ddala kasente tukanoonya kabuuza omusana gwokya gwaka paka mu nsawo. Kamya tukubuuzaako bale kubanga otwagala nnyo and of course ne muzeeyi Semwogere ku Fusion Autospa muzeeyi Semwogere tukubuuzaako yazimbye obugundi gundi bulogiroogi omusajja yakoze yazimbye obuyumba mu gundi mu kisiko emisana Bula ali atya yakomawo nakoma kumanya nga ali Dubai akali Dubai ali Italy era amadda ga Bulo gamanyi sinagamanya cricket oval ejulate nga bamwaniriza wamanyi omuyita munafu wamanyi Bula White katumulinde ngone ngatakiriza mpuliriza nti atoyagala anti omuntu awali Bula yangamba saimu manyi otagala nnyo mbadde ngenda kufunira emweru kati nkugjeeko kasiyenta kakumaro manyi otagala Bula White nze uwo kirimanyi nze uwo omuzeeyi Bula White okubuuzaako yalina omulimu gwe yampa waliwo omugagga agenda kukola embaga egenda kumenya ebigundi era akayeyo okujja kuba kwanjula embaga edde wano nze planning manager abayimbi buli kimu anti alina okukola ku mugolo omumanyi makeup yamumpa omugagga tukubuuzaako era omugagga musajja eshuwapo gwali gwamunyigamukko era oba olina obudde eshuwapo mukubireko Bula White nze niza amadda ga Bula abantu mwena abamulaga ekibuli abasinga nze mbataddeko eriiso mbalinze ye lwaki tetusiibula. Bye. Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbogomu